Lwaki osazeewo n'ogamba kojja ku kivulo kya Hajji Haruna? Kubanga naye atubeererawo. Nali naawe ne Haruna mu nsonga za Katonda nsasula amabanja bati nawe Haruna mukwano gwaffe ate muntu mulungi so alhamdulillah naye katumubeererewo tubeere bakwano be paka bw'anaawulira obubi. Ekitooke kifa nsalira n'oyo gw'oyina. Tetusobola buusa maaso nsonga zino wadde nga tuli ku kivulo kya Haruna eza liripazo. Liripazo okuddamu oluyimba lw'omugenzi ate yali nfanfeewo oyinza kyogerako management ejja bikolako ebyo. Kyogamba bw'otambulako ne hakhi emu oba ki lwaki otambula weka? Biki byombuuza? Bw'otambulako n'omukyala ku kivulo bw'owulidde beemulugunya. Tebeemulugunya. Honorable owulidde beemulugunya gwe nga tozze na mwami wo. Hakhi zirika ziwummuddemu gwani agaye nti ebifo biweddewo. Tebiweddeyo. Honorable wangi briefly twakulabyeko ng'olina abaana b'essomero ng'olinga ina initiative gy'otandise. Nedda si baana basomero waka twakoze content creators program nabayita abasinga temwazze and it's an international certification abalala bagifunye kati bagenda mu program tu. Digital content creators program training bagenda mu program tu then badde ku Cisco abalala bagende beeyongereyo basome. So today you may laugh, 1 year later you'll see. Okay, lengo agobadde ogayo alinnye ennyonyi nga yakusoma.